w'essomero Destiny Kindergarten and Primary School Namwe Mukono. Essomero lino nakaleberamu ku mwaka gwange gwa kubiri. Ebimu byensanze nti likola bulungi academically, performance ennungi, nti abaana kumpi bonna beekira mu ddaala erisooka wadde nga babeera baba eddaala eryokubiri nga awamu n'awamu. Taamu eno eyokubiri mu mwaka 2025 abaana baffe abasinga obulungi bafunyeewo ng'ebitundu 75 ku 100, abatonotono tebanaba kuwulira. Abazadde bafuddeyo nnyo eri ebyetaago by'abaana. Eno wiiki yaffe yakubiri era n'olwaleero abazadde bangi abakedde wano nga bafunyeewo abaana baabwe n'abalala bafunyeewo ebyo olweggulo abali mu kisulo. Abazadde era bafuddeyo okulaba nti baleetayo akasente kuba enkola yaffe egamba bwe tuba tutandika taamu baleetayo ebitundu 5 ku 100 eza school fees, nekyo abasinga obulungi bakikoze. Ku saidi y'abasomesa tulina staff etumala. Abasomesa bano bakozi era bakola nnyo, naye tewabula oba obisoomooza ebimu ku byo bwabeera alina okuweebwa ebbaluwa y'omulimu. Kikyali kizibu wano nti tetunaba kufuna bbaluwa ezo wadde nga tugezaako okuzibanja naye tebanaba kuzituwa, ezituwa appointment letters. Kyekimu ne identity cards ez'essomero eri abasomesa nazo tetuzirina, naye tusuubira nti omutaamu wa guno omwaka tegujja kuggwaako nga tetunakubufuna kubanga abakulu twabagaana. Ekikwatagana n'emisaala gy'abasomesa oba n'abakozi abalala, kubanga abakozi si basomesa ffeka naye n'abakozi abalala, emisaala gisasulwa wadde ebiseera ebimu zirwawo. Wano twagenda okumalako omwezi taamu eyokubiri ng'omwezi ogwokuna tufunyeeko kitundu, kati tubanjawo kitundu omwezi ogwokuna kozi nagwo nogwokutaano ogenda okuggwaako. N'olwekyo ebyemisaala si bibi nnyo gwo gusasula. Ebyemizannyo mu ssomero twetabamu era omwaka oguwedde abalina ekikopo eky'abawala mu bubaka abali mu myaka egya under 12 abali wansi w'emyaka 12 wano mu zooni wano ey'Enganda. Abasomesa baffe tetunafunamu ti bonna balisoba bonna bali bulungi wadde abatamiivu tetubalina. Naye olw'okuba nti mulimu gwaffe nga abakulembeze administration n'ebiticha n'edeputy, singa babeerawo cases ng'ezo tusobola okukola guidance and counseling okuba nti abasomesa baffe tubateeka omukooti. Generally kiri okay, naye njagala kukubiriza kiri mu kirambulukufu okuba nti omusomesa aweebwa omulimu ng'alina ebbaluwa okusinga okuba nti omusomesa omulyango ogamita nkuwadde omulimu genda kutandika okukola awatali baluwa, kubanga baluwa yeeraga kiri agenda okukola ensasula eneebeera etya, agenda kufuna omusala gufaanana gutya. N'ekyo ekyo kyo kituufu nnyo, si wano wokka naye n'awalala nkubiriza okukikwatako bakikolenga bwe batyo. Kyekimu ne identity cards, nti omulimu gwonna obeera n'ekiwandiiko ky'omulimu eky'ekifo ekyo w'okolera, kuba kyekiraga nti ddala oli omu ku bakozi b'ekifo ekyo. N'ekyo n'ensaba nti buli abakiteekesa mu nkola bakiteekesenga mu nkola, nti abakozi babeera ne identity cards eziboogerako n'omulimu gwe bakolera, ng'ogyeko zino ez'eggwanga national identity cards. Neeyanziza nnyo neeyanzeege abandaba n'abampuliriza, nsaba byenjogereko birowoozebweko era biteesebwe mu nkola. Nsinze Were Ferdinand, omukulu w'essomero Destiny Kindergarten and Primary School Namwe. Okukyusakyusa abasomesa n'okusinga ddala nga babadde babanja kikyamu nnyo mu ggwanga lyonna. Lwaki? Nti abaana baba bamala dda okumanyirira omusomesa oyo era bamutegeera, kati ate mu kifo ky'okumusasula ssente ze ate oleeta omulala, ate n'omulala gw'ogenda okuleeta naye ayagala ssente. Kati singa kibeerawo kityo oyinza okwesanga nga omwaka kiraasi emu lwa sabjekiti emu eyo abasomesa oleese abawera 6-7, ekitali kirungi.
N'ekyo ekintu ekyo kitataaganya ensoma y'abaana. Ekyandibadde kisinga obulungi kusasula musomesa oyo abanja okusinga okumugoba ate oyo tomulaba.